Kale mwasuze mutya kansuubire muli bulungi. So tuli wano olwaleero lunaku lwakuna tuli ku National Theatre nga bulijjo. Tuli eno mu Culture Village gye batundira ebya culture. Shamim Manja ly'erinnya lyange neddira Mutima Omuyanja. Ate nga ndi mukyala Muganda ggumidde. So munzikirize nsooke mpiseewo obulango buno. Ramen Hair Sport basangibwa ku Kabowa ku kizimbe kya St. Anne basala mbiri za abaami ku mutwalo go. Kawaifa kasangawo ne kamasaji n'okafunira okwo kwennyini. So genda wobe yuno ku kikuba ekigende omukulu w'Emmamba Egabunga Road. Ojja kuba ogiraba awo Ramen Hair Sport. Genda wakasente katono nnyo ate akaviiri wakasalira ddala bulungi nnyo. Ate gwe oyina maama wo oyina omulwadde yenna alwadde nga asiisidde tava ku kitanda naye nga oyagala atandika kukola obanga weeraliikirira abantu b'omulekera obanga olina omwana aliko obulemu naye nga tomanyi waani wakumuwa abeere nga ataakuyambako. Maama Jedi akugamba asobola bulungi nnyo okujjanjabira omulwadde n'abeera nga atamuyisa bulungi kw'ossa n'omwana oyo aliko obulemu. Obanga omwana oyo aliko obulemu naye nga wandyetaaza okutambulamukko kubira Maama Jedi ku nooti 7 3 nooti 1 bamuyita Maama Jedi. So mugendeyo okwo ate mubeere nga mumuwagira. Aba Park on Time Tours and Travel bakugamba nti bakolera visa ez'e Dubai ey'omwezi ogumu n'ey'emyezi ebiri. We bali wano e Uganda offices zaabwe zisangibwa ku Plaza ate ne Dubai we bali osobola okubanoonyaako ne babeera nga ate bakolako bulungi ddala. Kafulaya kaabwe kwe kali okwo osobola okunoonya ennamba z'essimu n'ebirala ebigenderako n'obeera nga ate weeyagala. Hijab Nation ya 31 August tugenda kubeerayo. Mweyune mu bungi banaye tiketi ziggwaawo. So wandibadde tosubwa wandibadde ate ogifuna mu budde nga bukyali. Nina Bettina Namukasa tugenda kunyumyamu emboozi zaffe nga bulijjo. Naye teweerabira alina ekivulu ng'ennaku z'omwezi 26 kivulu alina ddina. Alina ddina ng'ennaku z'omwezi 26. Mikwano gye Friends of Bettina Namukasa. Please come go support my girl. Era nange ngenda kubaayo 26. Tiketi za meka. Tiketi zina nako 10 general then tables 1M and 2M. Njagulayo tiketi yange awo. Banange tuyanza senga. Nze mba mwana wano. Ono mwana wange. Kale muwala. Ngenda kugulayo tiketi nnoonyeyo ne ku balala abagula. Amiina senga. Bajje bakuwagire omwana w'obuwala anyuma ayinamu kasente. Ati okunyirira bw'otyo kumaintaini nga weetaaga oyinamu kasente oli otya? Senga. Nkwagalako mpisa. Annange wasukka. Ekitiibwa kya Mukama. Ku mpisa awo oli we wakwata. Amiina. So bwe wabadde awo n'ogamba otya kikotegekeyo ddina. Ne ŋŋamba kanteeke ku ddina nti omanyi mpezezza emyaka 10. Mu industry eno? Myaka 10 giwese. N'ogamba kokolemu ddina si concert? Ne ŋŋamba kansanyukeko neebaza Omukama ate nga bwensanyukako n'emikwano gyange batambudde nange mu lugendo. Luno emyaka 10 nisenga. So kati okuyingira 10,000? Kuyingira 10,000. Meze akakadde kamu? Akakadde kamu n'obukadde bubiri. Byawukanira wa akakadde kamu obubiri afuna ki? Obubiri. Package y'obubiri era eyawukana tesobola kufaanagana n'ey'emu. Naye nga buli omu alina kyagenda okufuna ekyenjawulo. Yes. Dina egenda beerawa? Ku Nikan Resort Reza. Nikan Resort Reza. Nga watututte wala. Si wala maama. Kumpi? Mpi. Wano Tebe Road wano. Kwagala jja. Kwagala waba kumpi. Amiina. Nze kyenzikiriza. Amiina. So obuzeemu ennaku zino kiki? Mbuzeemu. Kanga ndabika. Musical sikyakufiiringa. Musical tonkyanfiiringa. Wali watumanyiiza. Naye ate senga nga siteekayo nnyo era gwe goberera ennyimba zange. Sinze muntu asulayo ennyo asula w'ojoziraba nga bwe zize zitamu. Sinze muntu agamba nti guno omwaka nti nkola mu mwezi gwa 2 ate ogwokuna ne nteekayo. Oyina kati gwe weewa time eti? Abantu oluyimba balutegeere. Sooka n'oluwa tulina olutegeera tulunnyikire tusobole okuba nga b'oluyimba tukugoberera. Kubanga omuntu osobola wakamuwa kino ate omuzzeko kirala. Bambi nabo tubatawanya oluusi. Nkulaba okuba emikolo giri bulala. Oyina abaana ku ground abanoonya emikolo. Kati ogambye tondaba.
Ankulabe no mikolo. Anti kati emikolo era sikulaba wano mutuwa music. Naye eri mu mikolo oli bulala. Kyenzizaako kubanga era ekituufu mbadde maze akabanga katambudde mukko but kyenzaako kubanga ndi mu studio. Oh, so tulindirira ekipya. Amina. Nfumba. Saawa yonna from now. Tubeerewo nga tulinda. Yesenga. So Rain gyali? Gyali Rain. Maama ne mwesonyiwa? Mwesonyiwa? Okwesonyiwa Kisenga. Ebyaliwo? Ebiriwo. Agenda kujja okuyimba Rain? Even nga tuyimba ffenna buli kiseera. Mwesonyiwa? Nga tuyimba wamala n'obita. Obulumi wabuyitamu healing process. Eyaki? Ey'okukyayibwa. Ayi. Ate yankyawadde Rain. Senga nawe kati gwoli senga wange. Mbambi manya ati obumanyi. Anti kati gwe senga wate woli ndi sister. Anti wuli. Agabe kimu. Gwe sinabanze kujja senga wange nandibadde era nze ne nkugamba. Waliwo kyamuteekateeka omundeetere naye kyangira on the way. Nedda senga. Akawala kange ak'empisa n'Erain ensi eri kusonyiwa kavubo kaggwe. Ensi teri kusonyiwa. Naye Rain bakimanyi tuli bakikwano bukwano. Nani? Ne Rain andi Maulana. Kuva ddi? Ewa. Kuva mu myaka gyonna egiyise emabega. Bettina. Ebyo bigamba abo. Naye okimanyi senga era wandibadde gwe wategeera. Nandibadde era nakugamba nti yono. So kati nakulabako ng'oyingidde art. Otandise okuzannya. Nayagala kunyumirwamuko. Wali oyagala just kunyumirwamu. Talent ogiwuliramu muli. Oba oli ogezesa oba mweri. Ali njagala kunyumirwamu. Naye bweba mweri nga mugiraba nga nkiddamu nenkiddamu. Bweba mweri nga nkiddamu. Mweri. Nagamba mweri just ntwakwa kati okuyimba kukutwala kuno. Bivulu, mikolo. Awo kati obudde obuli hasi nga tobulina, obushuti nga tobulina. Awo. Kati gundi yekutegese. The new Eagles. The new Eagles. Era mwebali nnyo mubakirimu. Mwebali ba advisors. Mbalaba buli mwana waabwe ategeka babeerawo. Bakirimu nnyo. Abayimbi gye bali bonna kuba njagala ndabe ani gwe nkuba. Kuba buli gundi ya muntu ogiyimbako. Gye bali. Bali bajja kujja. Yogera bwogezi wano nti ono tagenda kujja. Bajja kujja. Nti ono namukubidde nanga siriiwo. Nedda. Awo mbamba waayidde. Kati gwe bayinza okugaana okuyimbira. Mbamba waayidde. Empisa zisibuka wuwo. Olina olunaku lw'onyiiga Bettina n'ogaa nti nyiize byadda. Senga okimanyi ndi muntu. Nyiiga. Onyiiga n'oviirako ddala. Nyiiga. N'oyomba. Ndi muntu senga. Oyomba otya? Kulabye wano ng'oyomba omwana oyo nedda alimba. Bwana ye akola bw'ati. Awo obadde oweddeyo? Ye nyomba olwo. Nyomba. Lwaki? Lwaki okozebwa otyo? Ndi muntu senga. Nyomba nange nendaba ninga nvuddeko. Oviirako dda? N'ogamba nvuddeko? Kati wano keekulabye obadde ovuddeko? Nvuddeko. Nvuddeko senga. Kyekaanange Bettina. Bettina ebintu bino wabitegeera bulala mwana wange. Empisa oyina mpitirivu nnyo. Omuntu naye makimanyi bulungi senga era mwebundeze nze muwala mwewundeze era empisa ero zinsizeemu empisa z'olina kubanga empisa mu nsi muno ze zituyamba okubeera mu bantu be tubeera nabo. Oba tolina mpisa era tonooba naano so dina oluggo osubirayo konsati bw'omala olaba baani b'olinawo bwe kati dina oluggwa nga neeteka bulungi nga bwe nkugambye nti nina okubawa music era nga boogambye tondaba nga mbawa music kati mu Mukama bw'anaabakkiriza era katulaba concert. Amen. Bw'anaabakkiriza. Amen. Ani akwadde obuvumu buno obuvumu wabugyeewa manye obuvumu bwo awo geetaaga amaanyi esaala ng'ogisabye nabwewadde era nafukamira n'ensaba Mukama. Kintu kino nno sikirowoozezaako kati nakirowoozamu akaguli nga bwentambula nabo ngambagamba nina okukolayo akantu dina ne tunyumirwamuko n'emikwano gyange
bwentyo naye ngenziza nsaba Mukama obuvumu n'amagezi kubanga tosobola kukikola nga tolina ate nga bwe nebuuza kuba kama bange mami Irene Daddy Geoffrey Olutaya nkoze ntya okyaliyo mu the mwendi okujjako nga muzeeyi yaŋŋambye ne mami nti genda tuviire genda sirina buzibu ewaka walungi webana tebannakyogera okyaliwo wendi ng'omwana ndowooza kati embeera ogiwuliddeyo okutunda tiketi naye nga neebaza Mukama nti mikwano gyange ddala ngenze nkiraba nti ddala mikwano gyange wabula muli mikwano gyange olugendo luno olw'emyaka 10 olutendo otyaho senga terubadde lwangu kubanga mulimu beera nga giraba oti newabawo ebikusika bikudde eno ne mubaamu okulembeka ekibatu ogaana okulembeka ekibatu okusabiriza tuli bakazi ebyo tebibulamu n'ogaana okkiriza n'ogamba kanzikirize tunaalabira eyo naye nga mu industry ate oza bakusabirawa mu industry naye nga Mukama abaddewo guidance agimpadde nti nze nno Sengo sinze muntu abawukira kintu ebintu ebisinga wetegereza bikola mpola ndowooza abasajja baba bakwano osooka kubira maama oba tateeka ng'atagirabayo nonno look at the messages he's sending anti naye nga bw'obimanyisi byange omuntu ayinza okuba nga akukwana naye nga ye pulaani ye ndala nnyo bwe batyo nga si ye muntu agamba nti agenda kutwalako guli olunaku lwa kwanjula gundi ate nga gwe ebirooto byakugenda bakwanjule bakutwale mu lutikko mpaka entukuva eyo nange ngifuneko amiina Mukama tugimusaba amiina Senga so olugendo luno olw'emyaka 10 wootuukidde wano okole Dina kiki otayinza kwerabira bingi byempiseemu biŋŋambe wano byesiyinza kwerabira ng'ogamba senga mu myaka gino 10 nina ekintu kyesigenda kwerabira kino era kyo we nakiyitamu bwe nti ne ŋŋamba kati Bettina oli w'amaanyi Mukama abaddewo kyekyo Mukama abaddewo n'ayamba kubanga tebibadde byangu nti oluusi abantu baba kati nga bw'ogambye nti abantu oluddewo okuleeta music naye tebamanyi nti buzibu buli mu kuleeta music okitegedde olina okunoonya oluyimba olulungi oluyimba jjukira olina okugenda mu studio ate ennaku zino music yagenda waggulu studio sente za studio kati video okitegedde ate ng'ekintu tokirimu weka oteekayo oli ateekayo oteekayo ne bakabikka okitegedde kati awo kati ebyo byonna tebibadde byangu naye Mukama abadde mulungi nti oleeta ekintu era abantu ne bakola ki ne bakyaniriza awo n'ofukamira era n'oddamu n'omwebaza kyo kibadde kisa njagala obuzibu ekintu ky'oliteerabira mu myaka gino 10 n'ogamba mu myaka 10 nze omanyi mbadde kuva lwe nayingira mu New Eagles nga mbeera ne bato bange nga nze abalabirira ate newaka era nga gwe yiyayiya naye tebibadde byangu nti obeera awo ewaka kibanja bato babanja olina byoyagala nga gwe olina okutuuka mu bantu olabika bulungi olina kulabika bubi kati ebyo byonna nti oluusi ekyokulya kibula naye tewali ategeera nekibula notuula ate abantu tebakkiriza nti sebo mwe basebe bumungulu ebyokulya nekibula kisobola ne musula enjala kati nze nabeeranga ne bato bange abo nga mbaleka ne mu nju ngenda kuyiiya naye nga mbaleseemu tetwalidde kyamisana tetwalidde kyaggulu mbasanga beebase nga nina okugulayo bucapati nga nkomawo ewaka komyewo tubulye tunywe amazzi tutwebaka mbaze okusabuza wano ng'olwedde erinnya oliyina ng'ebyo by'oyitamu okugamba wali eri mabega kati wano eno Mukama azze ng'atuyimusa mpola nti saawa zino watutuusiza nti Bettina abeeramu n'ettooke mu nju ne lyengera n'okwengera n'agamba leero kandye kukana akava noyagala akakoko n'okalya kitegedde nti Mukama agenze ng'atugyayo naye tebyali byangu nze nga tutandika awo New Eagles
naye Mukama abadde mulungi ate nebaza nnyo mami ne daddy abo abo bebaze omusingi gwe batutemera gwo ate ne batusetinga ne babateekayo eri mu nsi ne bamanya netumanya abantu ate ne batwagala ne batuwa emikolo kwanjula mbaga olinagaerawo nina birthday yange njagala gwaba anyimbira nina omukolo gwange bwe gutyo omwana wange agenda ku graduatinga gw'oba olina okunyimbira ekyo kikulu nnyo kiba kisa kya Mukama tumwebaza wakutuusiza manyi nze nkwagala ng'omuntu kuba tonkoze bubi onkoze bulungi bwereere ekitiibwa kya Mukama so kirungi ki mu myaka gino 10 kyogamba nti birungi bingi byonna mbifunye naye waliwo kino kye nali simanyi nti ate ngenda kukifuna nti wakitunuulya noga ya Allah senga nze ate kino mpadde matiribona Mukama mpadde bingi nnyo byampadde wenkunyumiza ebyange basiko kwegamba mbulwako ne wenkoma wenkunyumiza nze nakulira omaka ge nakuliramu agabazadde bange nagenda okutegeera nga tuli bulungi okutegeera okulaba nga ndaba ente ndaba embuzi ndaba enkoko ndaba ki naye olutalo bwe lwajja awo ne tulina okusenguka ku kyalo kwe twali ebintu byonna ne bifa Kasese yo wajjayo wabayeekera nga tulina nabikunyumizaako nga tulina okuvaawo bwe twavaawo ng'ebintu byonna bikola ki mulina okutwalako bye musobodde ne tugenda ne tubeera mu kyalo eyo Bushenyi naye nga jjukira ovudde mu nju gye mubadde mubeeramu temupangisa mulina okupangisa mulina okukola ki ebyokulya byakugula biki ne tuddawo mu mbeera eyo nga embeera nekaluba senga ewaffe waka okulya nga tuwamantaka wamante nga tugenda mu nnimiro z'abantu ne tulonda bulumonde buno bufikira mu nnimiro z'abantu nga babakkiriza bo mukwano tweba webi abaana nga mmwe ne tunya bulumonde obufikidde ne tujja ne tuyenga ennyaanya ne tuliisa ne tuyenga katunkuma ne tuliisa embeera yatukwata nze nga nsomera ku bigere bigere temulimu gatto ng'ogenda mu bigere ntambula lugendo okuva wano newa lugendo kuba nali nsomera bisomero bayita Lugazi Primary naye nga ntambuza bigere ndi mu bigere Lugazi ng'eri eri Bushenyi nga ntambuza bigere sukulu fees nze asembayo okusasula nga taata olwazijja wazzo noonya ng'omusajja ayiiya okitegeera kati nno bwe natuuka mu P7 gimaze ngende mu secondary ate ebyo byatabukira eyo we naviirayo n'entoloka ewaka nze natolokayo butolosi ng'olaba embeera egaanye ntunya otubeere ndi ku kyalo ate jjukira bwe twabeeranga gwali mwalo naye wali okiboototo ng'oli kigimwoti kati nno kati abandabiramu balowooza oba nalina emyaka 3 ebangamba awo n'ogenda mu depression ya laavu nedda wakayingira balimba nekunuuna nedda nali nkula tewali yakukyawa waawo kusala weyita eyo taliiwo nali nkula bukuzi kisa gy'abakazi gyo mingi buto nga nina ebitama bwetu ng'oli bwoti ng'olabika bulungi naye ne kati olabika bulungi nnyo kati oli ka modo which is okay naye luli kasitamba modo nga temulimu nti oba nina bulwadde buntwala ndi mulamu teke bagamba mbu amwalawo depression neŋŋamba yi muwala wange ani nenno nga tebaŋŋamba ani yakuteeka mu depression singa nali ngiyina bandinsaze nga neewanise ngaabo boogambye nti waliwo abateewanika naye ng'oli mulimbu kati gwe totera kwogera ofa kisiiri nedda nali nkula twayingira New Eagles nga tuli bato tetwagiyingira nga tuli bakulu kati wali oli awo ng'olaba osala omubiri era gwagenda gwokka era nze n'abantu bangi bankubira amasimu mutubuulire ekyokozesa kuddagala mukazi wattu olina kyomanyi oba wasala emmere nga wagenda ku dayati kuva dda nze waliwo ebintu bye sirya nga nze sinywa mata nyama enyama kiba kitogirya yanema kuva buto n'amata ganema kuva buto ebintu bingi ebirimu amasavusavu batabata byannema okuva buto kati sibirya naye ng'akakoko ko kalyako akakoko nkalya kendya kokka naye ebisigadde byannema bintu bingi nno byesirya bingi kati nze kenyini nze nejja ku sukaali simunywa
era bwe mba munywedde munywa bwalumu ate nywa kati neno nina ate blaza era wange sukaali naye na blaza wange ali awo alina sukaali gwanywa kati gwe ngendo tandika ate okunywa navuddeko ono sukaali wa mwoyo abeera mu kutiya kati ono sukaali gwennywa era ate muveko ono gwe bapima opuminga yooli ow'omukutiya ne bateekako mu bupapula kati ono alinga mpeke oyo alinga mpeke naye kati kale sigenda mugula ngenda wuwe kubuyoola ate njiwa ewange ate muteeke ne mu nsawo ngera wali bantu nenkasumulula nenjiwamu leeta ekikopo kyange ekyo akafulasika kale kati nkasumulula nkawani senti nenkasala mukalabye nenjiwamu mpolampola so that everyone can see takyanywa sukaali oli mulungi naye teyeetaga kunywa mungi ate waliwo abamususa namukwano gwange anywa ebijiiko 6 ate ng'anywa kwatali wuwe senga bambi ebijiiko 6 ng'ate anywa kwatali wuwe sengaani nange webali awo lwaliwo n'omusajja omukulu wange nakyaze wange oyokagatto n'asaba ebijiiko 7 ku sukaali wange nga newe tamulina ate singa ali amine we animusabye wange bwatu kitegeeza kwanywa nedda kyeyemanyiiza si kyekyo nakyemanyiiza okunywa oyo sukaali mungi ye si mulungi buli we namugambako manyayo naye tagenda nekwatira ekikopo kyange ekyamazzi bwe gati nga gamaze okutokota wali nenjiwa mu kikopo ate manyi ogenda kuŋŋamba onywa hani era nteekamu hani oluusi olumu naye ebisinga onywa mukalu sigibinaako buzibu ayinza ngejja Bettina ntegedde oyinza n'okuba enkoko ogijjako olulibamu kituufu abantu kati babuulira amazima nti oyina empisa z'ebyokulya ebintu ebimu kuba nze emmere bwezze bwe njitwala ebyo ebyokujjako oluliba tewali budde ndya buli okujjako kinu nga sikirya anti kati ebyo bintu ebimu bitugeza ziriwe ziti zirinako n'akasolya ebintu ebimu bitugeza ne tutamanya kati n'okulya ekyeggulo nakyo ekyeggulo nakivaako naye ennaku zino bankaka banneegayirira n'olyoka weeba okulya banneegayirira ab'ewaka naye erya gwe lanchi yo ngeri heavy anti lanchi obudde bumpitako awo wali obuzibu naye era senga bw'oba olidde ekyeggulo kyo tokisusa ssaawa 2 fe abayingire akakumuka tukirya 8 okujjako ng'ogamba nti ngenda kusanga emmere eka bw'oba osobola okulira mmotoka ng'oddayo ng'oliira mmotoka kyego tukirya 8 oba olwo tuba tulyaki ekyo si kyanca senga ekyo kyanca nawe so besides okuyimba okola ki ekirala abantu basobola okukuwagira ekirala oba tuyagala balogo bakuno n'abafitina mukama waali ffe twesiga ono yatulwanira entalo oyo ye kamala byonna kyekirala olunda abayimbi abasinga nakuze bali mu bulunzi abalimi bulunzi abulimi bikola then nintunda wigs kuzambala kyeyonoonere you are selling wigs selling wigs very natural selling wigs where we can people come and support you selling wigs Bettina watugamba otunda wigs tusangewa contact me nze mbikutuuseeko kati bana contactinga kukyolina simu ya mwana azitunda ngenda simu gikuwa senga andi njagala tugisome wano ate abaana bantu batandika okukuwagira bantu abasinga kati nze mbadde simanyi otunda wingi ate nnungi bawigi wearing babeere nga ate bambika nyuma kalungi obabulya ne maintenance bandi n'okumubuulira nti ogikwata bwoti ne bwoti netakutira netakwononekako mangu togikuba mu mazzi bazikuba mu mazzi bazikunyanga oba ogise beero bano be bazaazise bazikuba mu mazzi enseko zinzita mazima be bajazise nga bagimwazise n'agikuba mu mazzi ng'ayagala esanga etukula naye osobola okugenda ku bantu abo babitegeera n'agikumiza bulungi n'ogiza okugizaayo so otunda wigs oli mulunzi olima then nojja n'eno n'otukuba omuziki gwaffe so 26 tuli Nikani Reza dina
kulyamu kunywamu emiryango gigulawo saameka 12 paka budde jenge sawa 6:7 nga tuli awo twekeja. Dinner is dinner. Oh, don't do that. Paka wetukoyera. Anti kati dinner is dinner but tulina okunyumirwamu. Tunyumirwemu. Yes. Exercising the body to the fullest. Paka kuwulira kunywa kulya kuchakalamu paka kuwulira bubi. Why gwe tofunangako buno bu message bw'abakazi obuli wabona se bwanviira ku musajja abayimbi bonna babulina mu inbox zaabwe. Sibulina sibufunanga kubanga sibibeeramu nnyo bimanyisenga ate nenge gy'oli singo toyinza bibeeramu bibeeramu nnyo naye nga Bettina ebyo bibaawo mu bulamu bibaawo ate obimanyi naawe senga abasajja abamu teboogera mazima ajjawo omuntu n'amugamba ze gwe olaba sirina ndi bwenti nga bwondaba okuva we nakula naye wakalese yaabo basatu tosafumira musajja mufumbo mufumbo waliwo obuzibu awo senga waliwo tagali kati awo byebyo ziri message z'obuuza ze message awo atowozifunira musajja kukaza kuliko baku musajja wange abamu nno sibanga oluusi akoze ebintu ebitajja newekanga ng'ogudde so tosafumira musajja mufumbo omusajja mufumbo bannange oyagala wuwo mukama wanditutasiza owanditutasiza mazima naffe netufuna owaffe nawe Bettina nafuna omusajja obuwe nga wuwe nga taliko nti bwana envira ku musajja nakusanga mu bantu nno nakulyoka kutsi empalana eziri mu industry oziraba nga luliwa mama abantu abayimbi beewalanira ddala ebyo bisoboka olaba ebyo bisoboka olaba ne mayumba kwe tuzaalibwa nabo mubeeramu n'osanga nga temukwatagana kati olwo wano we mulwanira nti mpitewo nalwana mpitewo competition gyotegedde ayagala buli omu ayagala abeere era of course tolinayo olutalo lwonna lutuyinza yingiramu nga tweboye nsenga nedda entalo nzitya nnyo okubeera mu ntalo ntya nnyo entalo senga tubireke kati tukoze oti bireke ebyentalo bireke fe baweero wiishabo bireke tulinde olunaku lwa Mukama lwagenda otuwa olw'omukolo twekeje tuyina ntalo at least watandikira awo bibanamanya naye nga bireke ebyentalo Mukama bitwale wala piano abitwale wala nga bw'omugjayo omwana w'abandi byonna nti olwo bijjirako olw'omugjayo lwe baleeta ebyafaayo bye kati bw'omufuna nsooka omubuuza ebyafaayo bye fe tube nga tubirina naye ebyo byonna bikuwa okuguma so yo Bettina amwe for you producer olina ekibuuzo kyonna kye tuleseeyo tolinayo omanyi oyo bw'aba tusi mu mativu tova wano mazima olaba tannankuba kaama Bettina industry eno so good oyo bw'aba tankubye kaama omanyi oli ku tiiki wanati wano fwe tukubira tiiki ekitiibwa kya Mukama oyo yakuba tiiki kati oyo oyise kaguwa waliwo wano akaguwa kwotayitako akaguwa ababoda nabakuweereza omanyi buli gwengenda okyaza mpeereza ababoda bange omanyi be basinga obba n'emboozi entuufu ku basereebu kati nabaweereza nti Bettina ajja ngamba omwana wa Yezu so far so good webale nnyo bannange njagala okubakunga 26 olwokutaano olujja ababoda ffenna tweyiwe kunikaani tuyinza osangayo bwe tuyinza okukolako ate omulimu omulala okitegedde mujje kawala kange bambi kana kalungi nnyo ennyimba zonna muzimanyi kati oluyimba lwensinga okwagala oluyimba lwa Eriiso haline eriiso kikwano kyange wanyamba liiso nandabira omutuufu namufuna oba kiki kati gwe toyimba waawe yimbira waaba najja wabali gwe waliwo abafuna wagamba bawagizi anti ogambye gwe kati mbadde nyimbira gwe nga nze netadde mu kifo ekyo mbadde nyimbamu
namufuna omusajja gwe njagala kati gwe wafuna abawagizi abammatira abampaniridde mu myaka 10 n'abafuna bakikwano eriiso teryannimba ddala teryannimba naye ku mubiri gw'osinga kwagala ki eriiso nkitegedde eriiso era ne daddy bwe yali ampandikira oluyimba olwo yambuuza kiki ky'osinga okwagala ku mubiri gwo namugamba daddy eriiso n'agamba weesiikire enkya nkuwa oluyimba daddy waddala wallo enkya daddy nampa oluyimba daddy honorable Geoffrey Olutaya ku ddina mbadde njaga kubuza ku gundi ko fake batako this one here keeko kenina soko kireke ekyo ennaku zino bongeramu konoberanga nze akange keeko abantu bagaye Bettina kiki keeko era nze nebaza senga kankubuulire nebaza mukama engeri gye yantondamu kubanga nze saamusooka mulagira nti ntonda bwoti ye yamanya nti bino bye bijja okunyumira Bettina era ne bye yampa era mwebaza engeri gye yantondamu ye akabinako keeko bagende naako keekaliwo keekaffe keeko ketuba tugenda nako ekikulu nti tetutudde eddoboozi teririiwo eryo liriiwo tuze kuwuliriza ki maloboozi akabina keeko Bettina wamwe yooyo era kyonna gwe kyomulabako ekyasoba kyekyo anti bayinza otutandika naye waleeta dizayini z'engoye ezo ziri ziriwa waliwo ziri si zino ziri zoyambanga oli kushow ekiro kitegedde show naye ziri zizo mpozi waliwo alina okukukoppa naye waliwo ajja okukukoppeera waliyo abajja okukukoppa omanyi wano e Uganda buli omu and which is okay ekitegeeza nti ekyo kiba kiraga nti by'oyambala oba by'okola wabaako ope binyumira which is okay kubanga nange nina kye nsobola okulaba ku muntu omulala bajja bakuwagire watandika kati ddala Bettina kati oli wallo nakulaba ku show ya nyono omwana ani ali olubuto ataŋŋamba ng'agenda ofuna olubuto ani maama gon Namiro ate oyo nteekwa kubanga bwe tukuze yezo omulungi webale kugisuula otuyambye omwana atuzungiza n'oguzi katukazeeko kali kumpi tusonyiwe yezu waffe tukasudde agule ku bintu agule ku sound genda omukono guno banaye mutusonyiwe naye nga simanyeko ennaku zino interactinga bulungi n'abantu nogenda nobatuukamu wali anti kati baagala Bettina byokolera ddala otagenda bw'otabeererawo munno gw'oliba waani nga gwe naawe otusiza ekiseera kyo nga naawe otusiza ekiseera kyo ani anajja ani ali kuziika kati byebyo bw'otaziika muno ani ali kuziika kuba na mutima mulungi Betty bwe tukuze ate mpozi weddira ki Bettina ndi muwala wolisenga ndi mutima omwana wa mutima omuyanja anti mbadde nyawo kibaddiremu wano bategeere ensonga lwaki nze Bettina namukasa neddira mutima omuyanja era ono senga wange bulungi nnyo ddala kyova olaba 26 motoka ngivuga 10 wena kusolooza wano abajja baguleyo tiketi eze 10 amina senga baguleyo tiketi eze 10 tweyanziza nnyo ana abamawulire tubakontrolinge amina manyi baagala nnyo ebyonoonese nedda nenja beera bawo nga mbalaba olunaku abo balina akavuka kaabwe kaagala ebyonoonese naye mukama nsaba olunaku olwo abeerewo buli kimu kibeere omukyala musabi nga kirungi fenna tunyumirwe kubanga lunaku lwa kunyumirwa kunyumirwamu kusanyuka lunaku lwa kusanyuka tujja amina senga amina so mwebale bannange kutubeererawo bonna muwulidde omulanga Bettina abawe gundi posta muteekeyo posta y'omwana tetulina kituyinza mukolera kisinga amina senga muteekeyo posta y'omwana bagirabe bajje mu ddina tekuli nyambala buli omu ayambale nga bw'ayagala tebiriiko restrictions tekuliiko yambala nga bw'oyagala kasita oba oyambalidde ddina bakasukuba oba otegeeza ennyambala yaabwe tenyuma nnyo bina bayinza okugira mu bino anti baagula bingi naye omuntu nga bw'ayagadde okujja ebino kasuku ekinu kyo kifunawo okitereka kifunawo otereka ekinu ate kasuku ako agula etiketi amina bajja oyo bosi waffe bwava wano amunoonyi so musibe bulungi mweraba
Love you. Naffe tuli bantu balinze ba sweetheart. Naye ye yansuubiza emmere n'agireeta anti ya bwereere nayo. Emmere agireeta. Inaatera agireeta ng'atayagala nina gye ndaga. Agireeta. Mbula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation on the 31st of August 2024 at Lugogo Millennium Grounds. Join us as we celebrate modest dressing with lots of halal activities including archery, Quran reciting, nasheed, kite flying, henna sessions, Islamic quiz and many more. Don't forget all women in black hijabs and men in white thobes. A table at 3M, VVIP seat at 380k, VIP 100k and ordinary 50k. Stalls are available at very affordable rates. Sponsored by Radio 4, PAL FM, Muslim Channel, Jilibab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Flory Flower World, Mimi's Glamour Palace, Jeja Events, ECOP, Fancy Tables, Aisha Muslim Wear. Hijab Nation, the very first of its kind. Kati nze obwongo bwange nagamba wano nova kila bano lusi bafuna embuto nga tebannatuusa neŋŋamba nze nayiiya nze natolokayo taata teyamanya mama eka gwe nagamba nti nze mpyanse ye yamanyaako mukwano gwa famire nantoloseeka namusanga ne Kampala gye simanyi nagira mu baasi bwenu tuuka mu paaka nga ninze nantwala ekkakiro eyo nenkola bwawo sigalo bwange eyo mukama ate yes ekakiri wano awo mukama ngawe yanzije eyo father tata wange father kiso kirenga kwagala nnyo taata ye yanzije eyo mu bwawo sigalo yakusanga Busanzi yansanga Busanzi yansanga mu Christmas carols ng'anyimba mu kyaki naddangira n'atwagala nnyo bwe nafuluma n'agamba jangu bakuyitaani olwekina namukasa ovairawa nimugamba mbeera eri nkola waawo sigalo osoma nedda oyagala kuddayo okusoma iye nagambe nkyaba kuleete mu ofiisi yange egaba yali yakulira ku major seminary egaba ne bantwala ku makya byantuusa nangamba gita yakuleeta wano empita Jimmy ekigambo kye yatugamba ono omwana wange mutwala wa jjajjaawo enkozi awo mulemirembe jjajja Kazinda mutwala wa jjajjaawo enkozi era afuuse mwana wange muzaayo okusomera pekonzizaayo awo obulamu ne bukyuka awo obulamu ne bugenda nga bukyuka then bwe namaliriza mala okusoma secondary nenzija nengenda nensoma bya hotel management. Wasoma bulijjo hotel management? Oli eno oli mukuyimba? Kati byebyo byakatonda osoma birala mukama yoyo kwegamba ogira birala emmere ogikyusanga bw'oyagala emmere essuuka zonna ozimanyi zaala bikola ki obudizayini bwonna era mazima dina eno kanfumbira abantu bange ekimere bajje tulye ogenda tufumbira kanfumbe ekimere twakisenga bw'osalawo era kyenkolera like obeera ekyenjawulo fumbira abantu bange abo nze ngambikwate oyisemu bingi fumbe bibafumbire tulye ffenna ekimere ekyo oyisemu bingi ate bwe basawo basinza n'okusawo ne bagamba engeri gye tulidde kino tandika kaakako tujja kujja Berina wali ogenzeko mu depression okimanyi nti abaana ennaku zino abawala depression ebamazeewo era okimanyi nti waliwo n'abetise era depression waliwo agenda mu depression lwa bwavu waliwo agenda mu depression lwa mikwano waliwo agenda mu depression lwa love buli omu alina ekimutwala mu depression it's not all about love so wali obeddekaawo ne weekyawa ngebereganye buli kimu kyokola olaba kiganye ng'olinga agandi ninga aliko ekisirani oba kinga n'okukkiriza kukuweddemu ebyo bibaawo naye nze kyenasalawo kwe kwekwasa mukama luli lwembeera mu mbeera bwezityo nendaba nti wano kiganye nga ndaba kiganye nzika ku maviivi nenkowoola omutonzi wange nemugamba taata wano kiganye jangu otaase era nze mukama abadde mulungi senga luli lwenfukamira ku maviivi abeerawo kuntaasa era ntaasizza nnyo mikwano teweetuga teweekola kikyamu toddamu ebyo manyi omuvubuka andeseewo gundi andeseewo banange n'abantya nedda wamusanga Busanzi amusanga Kampala ataayaya musaba mukama akuwa oyo mutuufu nga nze wendi wano nnyinira oyo mutuufu agenda kujja nkimanyi senga toyinayo yadde kati as of now sirina oli wa peke
Bettina ndi bwomu ojja kunyiiza omuntu agenda okuddeeka nga takunyega ani ate nze wakambira nani ne bazadde bange ate mbira wano e Kampala oli kubeera ne bazadde gye bali e Kampala liseeyo ne ku makya wenviiridde ne ba sister you're not living with anyone I'm not living with anyone. Okay, now you're not living with anyone. You're not seeing anyone. No, I'm not seeing anyone. You're alone. I'm alone. Era in your world. Singular. Era nsaba Mukama bana yankolere kyamagero. Guno mwaka nga tegunaggwako ngambe senga oliwa. Yangola banga tilibona. Webude esawa yonna. Gomesi. Hey. Bettina omukolo gwe nnyinza okwetala. Banange njagala Nnyinza okukola emirimu ne gye bataŋŋambye. Anti era senga omukolo gwo njagala ngutegeere mu budde. Nnyo n'amaanyi. Twetale. Amin. So omusajja gwe twagala alina kubanga afaanana atya? Abeemu n'akasente? Era abeena ku Mukama ne bw'aba ng'atakalina nnyo. Naye nga ki mu byonna ki? Tusobola okukola ne tukituukako ekyo mpola mpola. Ensonga enkulu ki? Okubanga amanyi Katonda. Kikulu? Atya Katonda ate nga muweerezaawe. Era nkisaba buli lunaku. Oyo omuntu bw'aba bw'atyo. Omuntu ali ayinza obutategeera ky'oyogedde nti abeere ng'atya Katonda ate nga muweerezaawe. Ate nga muweerezaawe. Kinnyonnyole omuweereza abeera atya? Omuweereza kitegeeza nti father oba kitegeeza nti bishop oba kitegeeza father. Muweereza wa Katonda naffe tuli nawe oli muweereza wa Katonda nti oyina emirimu gya Katonda gy'okola. Oli muweerezaawe. Oli muweerezaawe naawe gy'oli oyina abantu b'oyambyeko nti oli obwo buba buweereza. Oyina by'okola oba katugambe oba oli mu kyaki eyo oyina obuweereza bw'okola oba oyinza okuba ng'oli mukwaya oba oli ogamba nti oba nze kola wano oba nze kirininga ku kyaki oba nze nkola ki oba obuweereza bwa Katonda. So bw'ajja nga wa ddiini endala eddiini nga mulokole musiraamu naye atya Katonda ate nga muweereza. Tewali buzibu. Ndowooza ekyo mukitegedde bulungi. Ati soffa tuli ku atya Katonda muweereza ekirala ekya sente si kikulu gye tuli. Kubanga nedda aba mukozi we bukulu naye tosobola njagala omusajja w'emiliyoni nga mugagga nnyo alina Range Rover ogenda mujjawo gye bali just gye baterayita mu kibuga gye bali naye mbu batambula kiro abagagga. Mukama kasita aba akuwadde oyo ne bw'aba ng'alina ezo z'alina musobola okukola ne mutuuka ate ku kinene. Ekikulu kasita aba ng'ayimuka n'agenda n'ayiyamuko si kyakuba ng'alinda Bettina. Ate lwaki oba alinda Bettina? Kubanga ate yalina okuwa Bettina. Kubanga ffe obimanyisenga ffe tuweebwa. Ffe tuweebwa. Alina okuba ng'awa Bettina. Ndowooza sofa bye twagala mubitegedde mu mwami yennaali. Alina okubanga otya Katonda, oli muweereza wa Katonda, sente, ate nga n'abantu ng'oli mukozi, ng'ayagala n'abantu abalala abasembe nga mwaniriza. Kyekyo senga okimaze nga mwaniriza. Ekyo ndowooza mukitegedde. Bino eby'abasajja simanya mbusaga abantu bonze ojjuzza nnyo wano abantu. Spare us please. Ffe tuli bantu b'abantu. Ono mukuŋŋaanya. Okitegedde? So sofa kati awo we tuli naye nga kati oli single and searching. Wanjisenga? Esimu gijeyo. Kanjijeyo. Wala toli mu kkomera. Tuleekaanira. Bano abatulaba baleme kufuga nnyo. Esimu yo n'oginyiga. Olina wa ddembe ogikwata. Nedda kanjijjeko senga tusobole okubeera mu ddembe wano. Oba kanjiweereza eri. Ebisigala eyo ewalako. You are touching iPhone. Yes, senga. Nali simanyi nti nange nirikwata ku iPhone. Ate iPhone naye gwe wagyegulira? Nagyegulira senga. Eri mu kikumi kya muntu? Nagyegulira. Era nasaba Mukama njagala ka iPhone nyamba ntembera amakubo. N'atema ekkubo. Yo iPhone yemanyikiddwa gy'eva. Nagyegulira. Teyayitaayita mu makubo. Nze ebintu ebisinga senga byondaba nabyo byange. Kati gwe tobeeraawo n'ogamba bannange. Kyenejjamu okululunkanira nnyo. Ebitalina tuuka w'oli. Ngumiikiriza n'ekyo kye mba nina.
So tobeerawo ng'olaba omuntu bakugamba naye Betty nalaba akamotoka k'olimu like you a celebrity. Bwe nali ntambuza ebigere nali kalina. Nali sikalina. Wali tokalina? Nali sikalina. Tugijeko esimu eyo. Gireke bajja. Leka tugijeko. Bakole ogwabwe. Bakoleko batudde nnyo beebowa. Bamukoleeko banna. Agijeko. Gijeko tadi. Gwe. So kati gwe ne bagamba biki tobiwulira. Senga ebintu esana tuka mu minizi kizo. Yes, si kyange. Tokakambe. Era siraba muntu wali nti bana yakubada olugoro nunuka nenti encha nange ntekwa kulwambala. Ekyo kibinyo kye kisinga okuleeta eri depression gyoyogeddeko kubanga twetadde nnyo mu mbeera nti gundi Betty navuga motoka bweti obanze nina okuvuga emusinga nebikutuma kulinnya lyafunye ne sente zayola mu mikolo naye neweerabira nti ne kasente ako nali sikalina nze twatambuza ebigere waffe tewaliyo ng'osaba mukama mpaayo motoka tewali motoka eka. Naye kati bw'otuula ng'enkuba tekukuba nga teweebaza Katonda. Ate Mukama buli wakuwa n'omwebaza n'ekyasoose okukwongera. N'akwongera. N'okukkiriza nkulina nzikiriza nti yampeeyo ate agenda nakumperako singawo. Omumanyi oyo kasita omwesiga byebyo byonna akyusa olugero. Nze nali simanyi nti ne bino bye nnina ndibifuna. Nali sikimanyi. Nzaani asobola okulabirira abantu bange. Wallahi. Nzaani asobola okuyimirira mu bantu bwenti nange ne bakuba engalo ne bakuba enduulu yazze. Nga bakulengedde. Ekyo kisa. Weebale Bettina. Kisa. Abantu abamu nja bategeeza tulina essanyu eri Katonda. Ayina byatukoledde bye twatusuubira tulibituukako. Ate sirisirika kumuweera bujulizi. Kyova olaba nasazeewo nti kwolwo olunaku lwa dina 26 mwebaze nga mpita mu nnyimba nga mwebaza olw'ebirungi byankoledde ate nga mwebaliza ku lw'emikwano gyampadde. Myaka 10 si myangu bangi bafudde. Nze nafuna accident mu Gw'omunaana. N'ogimpereza. Omugw'omunaana 2022. N'engamba tuwedde nno. Okiwulira. Naye abaddako abannaffe abaddako tebaawona. Baafa. Baafa. Nzaani akyali omulamu. Nze Mukama gwambikako kusubi tuyita mu kubo obulinako obubenje bungi mu makubo. Ffe baani baakuuma bw'ati. Tumuwaaki tumusasula ki? Tewali. Tulina kumusasula nga tumusinza. N'okwongera okumwebazako ebyo byatuwadde. Tetuyinza butamwebaza nakubaako kye tumukolera. Buli omu Katonda mukolere mwebaze mu ngeri gy'osobola okumwebaza. Tuleme kweteeka mu press.